awiddia nubuwa omuntu senga yeeyita nabbi kyo kyokka kimujjalusira nozaba nabbi Ssemuddu mbawulira neyekubako n'akapande nabbi Ssemuddu profeti namutebi simanyiyo mu byafaayo bya Allah bukyatonda nsi eno nga yatumayo nabbi omuki omukazi naye obalengera bannabbi abakazi ntegerekisi au tasdiiki man yaddaiha oba gwe okukakasa ayeeyita ebyo noga kituufu oyo nabbi naawe kikujja mu buki okukakasa tuli okuva mu busiraamu ng'ovuddemu na kiki awiddia ghairullah kusaba ekitali ani kitali Allah omuntu senga agenda awo n'atandika okwola entaana n'atandika okusaba omuti n'atandika okusaba olusozi ekyo kyokka kimujja mu buki wadhabuhu laha okusalira entaana ogenda n'osala embuzi n'osala endiga kikujja mu buki obusiraamu wa ilqa'i al-mushaf fi al-mawatini al-kadhara n'okusuula Qur'ani mu bifo ebikyafu kasita okwata Qur'ani mushafu n'ogusuula mu bifo ebiki abamu abashiri kubagamba abantu bebazze okulagula bebazze okukolako namuga agenda okwate Qur'ani ogiziika awantu okerenga ku makyofukewo fil mawatin al-kadhara oba okugirinyamu kati oli n'agamba nti I challenge nze kanjirinyemu yagamba lusozi nti lumementuka kanjirinyemu tulabe okugulu bamuyitanga ani oyo musajja yalinya mu Qur'ani yafiira mu accident balabikubo ate mumabira yasukkawo amalu sihiru eddogo oliawo giraagira obuntu n'ologa ntegerekisi giraagira obuntu n'ologa walhukum bighairi ma anzala Allah walhukum bighairi okulamuza ekyo Allah kyatassa mu Qur'ani mu'taqidan hilluhu naye ng'okakasa obutuufu bwakyo ako njagala mukanda lining oli akutte munne mbwenzi akutte omukyala we n'omusajja mbwenzi n'omuga etteeka lirikkiriya mu enusu 8 erya gavumenti si constitution lulizaali 6 ne balinyisa ne bagenda ku 8 mpozi nga balinyisizza ate arridda bil fi'li arridda manya arridda bil itiqad kwe kubeera nga ovudde mu busiraamu bil itiqadi n'okukkiriza kw'olina oba ntegerekisi arridda bil itiqad omuntu akikkiririza mu mutima olwo abantu nga tebalina masabo naye ng'ate essaba alikkiriza mu ki aga nti tekirina tta musajja mutuufu tuli fenna au anna zina wal khamra ng'okukakasa nti obwenzi n'omwenge halali Allah yabikola ki yabi halali sanga olaba wadde gwe toyenda naye nga gwe muli okakasa ate obwenzi n'obufumbo njawulo ki kwegatta kuvaamu spams subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh